boda boda yebunagana plus hiyo ndakasasira ali yeyo mweta ko video eno njira mutagingire omukulu kubaita Adolf Mwesige ono naye ajje ku video eno njira mutagingire omukulu kubaita Tumbu Time naye ali ku video eno njagala ngenda basunsulira ekigambo kyaba yekera musimanya bazentolo ko bunyangabo kyenjojo kasasiro yenna nze bulugwemba gambo kulota kumuleta wa njira mutagingire Frank Kajiji tumwebaze naye abere ku video eno ajibereko Yoseri Manyi oli mu America olina hoteli wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video nkimanyi ba AIDS wakwade simu olabe ibintu bino kubanja ba byalo mungende nebake so Yoseri obakwoli njagala nawe bereko njagala kabogezi ba police babere kuno njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video eno asembayo gwe njagala mutagingire ye mukulembeze wa February Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo okwetaaga nga nabo gisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera bana basajja kiba planninga na kye kiddako so biba bantu benjagala omukulembeze wa omulonde Kyagulanyi Center byalabere ku video eno abakulembeze ba national platform nabonna nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo olumu Dick ye mayo bamanyege Dick olumu Major General Dick olumu ze muita Kasolo olumu so mutagingiro mukulu gwaita Kasolo olumu aje abere kwano Kasolo Major General Kasolo olumu mu Luganda ati Dick olumu njala abere ku video nga tunatandika all right kati ndowooza njala tuite mbwa kubanga mali mu iro obudde butono nnyo mwagala genda kola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala bere kuno mumanye ensonga lwaki yagula toilet esije gendayo ndozabula byekola effect example lwaki omuntu agula toilet n'atambula nayo lero muita nanyine toilet munenya kanjala tandika n'ekigolo njala tandika n'akaloozo kaalyo then tulyoke tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange all right mu kalowoozo ka leero kagenderi bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabera akatambi kano nga muno mulimu Munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu Munnayuganda atalina mulimu muno mulimu Munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu Munnayuganda atasobola kulya kyamisana mulimu Munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu Munnayuganda ali mu magye mulimu Munnayuganda ali mu police mulimu Munnayuganda ali mu prison mulimu Munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muli ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muli opposition njagala akalozo kale kagereje muli akalozo kale ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nyini mu wataba ebikere bisambe enju naye mu Uganda tunajjukirako gye buvudde katono myaka si mingi nnyo tejina myaka sigikira mu 3 plus omukule yaliko omukulembeze w'eggwanga Milton Opeto Obote buti bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigambo bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njira kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bannayuganda bakakolege betulya paani kumakya temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandidingo kwekalakasa bino sana mutekemo kyagula musoko muteke ebbali kubanga ye ne wansule uwe waliwo omuzingo gutunudde mu kitanda kye njagala abantu abalala ng'oggyeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kukola nga Amini Amini weyambira teyali jjeno ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukosimi biki nyini muwataba ebikere bisamba enju obo tebamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yoseri Tibahabula otabasera mutani wa Kalekezi Yoseri yayidde to the extent ne kennyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda nkyagivuga kweri nenga akyagivuga muganya okuvayo kwekalakasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable faavayo kubawa information temukyagala gira buli omwali maka ga atudde ali comfortable
Chokaje musine mugante wako kutuluma business zitubuze abana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament erwana buli mwavu munne buli mwavu munne eggwanga li disorganized nenga alifuga yayika da windows ne software tebakyasobola muteka buli mwaka nuna maaso ngente nyalole buli mwali comfortable obote bamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada ababula kale gwe musajja goli mu UPDF oboli koporo oboli major general oboli kano oboli general kye kisera mutase bana Uganda kubaga mulimo gwe mwasoma reason being Museveni simu na Uganda 2 constitution yagityobola 3 asa abantu ekyokuna Museveni takyalina buyinza mu Uganda era ekimubeezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandibadde mukulembera bana Uganda muli na mutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise naye ekiri atabale kyekira nasigadde waka muganya okwerwa nako kusituka ngo omusajja talikuwa tasobola kuwa commanding ali jali naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola ganti tufusituse tujjutu tutaseba na Uganda mugamba muli linga UPDF tuine gwanga kweri omuli omba muloga kali yara bategeza ndabo gisimufungize ebintu bino mule bigenda maso mu Uganda abamu awedde mu amanta ate kati Museveni yagenze omuzungu abamuzungu bamusilinda ko please wait a minute Museveni amaze banga tagenda mu diaspora obaga tagenda bweru mu America wa Bungereza reason being abadde ina chatya there are so many surrounding factors ezili mu kuitwa kwa Museveni one hidden factor mumuje mutanna tegeera he was called in that meeting to see the reactions of Ugandans but mwenamwe basi omusajja baamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga bana Uganda are they willing to take back their country buli omwali muli mukuja biwojjolo muli mukulya bigere byante abala muli mukaliyoki abala muli very happy nyo then nemuvona mugambo mwagala change nemuvona mugambo ensi mujagala goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini the fact is Museveni akimeta sobola kutambula ataina toilet mulabe kigudde ku Salva Kiir Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka ekyokuleba bateka mu divide and rule ekyokuna akimanyi bulungi nnyo nkiddamu akimanyi bulungi nnyo nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwonna yabagula okuva kuba MP asooka bonna yabasiriwaza n'abagula buli omu atya amaje najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers babwa orders soka webuuze nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Pacis na Muganza that's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule mubenga temusobola kutulanso kufuna final resolution mwenna ekyo kyogwe yamala kisetinga kati ne bwatambula bera comfortable nnyo kubanga tewali ayina independent orders and instruction to do any to take any action in Uganda yakola parallel structures zize nga goloza nti vice president ya ino buyinza nenga ata ino buyinza ayinzo kubanga ASP wa police nga yino buyinza okusingani vice president kati yechi yakola ekyo naye nakyo kibanyo ku infiltrating mu kiyingire mu kikube muzine nako zataliwo mujjo omusajja nga kibakorobote buli omwali mutuloto yazimba bwanadda atuwamba nga atutta buli omunga gati kimala ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna niyo okuba n'ekisookera tulina enkwe tetwesigangana buli omwaga bumbidde tewali omuntu asobola gana tutandike ekintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu buli omwali comfortable atudde kale nnyinimu bwataba ebikere bisamba enju nkuwuliriza omulago gutakungula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze naye munadde buli omu neyeetuulira gwa naggamba temutunuulira Kyagulanyi Kyagulanyi temutunuulira nnyo mbagambye ne waasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumiranga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka naye gwe ali mu UPDF gwali mu poliisi okozeho mulimu ki ng'omusajja taliwo nga mukimanyi nti omuzungu essaazi nasobola omugamba nti yeka bakuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afume for all these days kiki basobola okukola bonna balinganga akamyu akali ku malaalo g'akamyu kalinaako batudde kubanga yabawunzika
Okitegedde ekyo kibadde ekigwaro kikabadde akaloozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo akaloozo nkamaze ngenze ku kigula luggi era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa ekigula luggi kansibe nti muli bulungi kati nno njagala kgenda ku kigula luggi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change era kansubire nti ne mukama wange amaze otutuuka ku vidiyo eno mu bulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kigula luggi kya leero eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde buli omu n'aleeta amaanyi ge tewali yakola application kujja mu struggle eno buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nze bankuba essasi nze banzijjamu eriiso nze bankola ki it was your desire because you didn't make an application to come in the struggle it was your desire kwali kwagala kwo love towards your country okitegeera kati that responsibility ffena gye tulina okutwala don't look at Bobi Wine look at yourself totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere oyagala tuga nti Kyagulanyi wanaafa nga struggle komaawo struggle ino genda maaso ye kenyini yakugamba nti ze bwe nvaawo nga kitegeeza struggle komyawo nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino kino kitukwatako ne munzikiriza kitukwatako ne mu business nti nanyini kigwa nti omuntu bw'abanga avuddewo abasigala batambuza struggle eno mbadde n'amasimu mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza yawummuza n'aleeta abapya naye waliwo conflict of interest naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu stake ye ne mu stake eno gwe obuyinza obuli luddawa tofa ku mukulembeze ani akukulembera gwe ffa ku buvunaanyizibwa bwo nekyoyina okukola kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno naye ng'ate olumirira ggwanga okusinga ye don't wait any leader was elected please do practice your responsibility as a concerned citizen don't wait your leader tulina weakness emu nga Abafrika naddala bannayuganda nti oli bebamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti omukulembeze sati n'omuntu omulala asobola ojjambala mu kino ntegeeza ki baganda ffe munabale mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo njala bagamba ekigambo kimu yes oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala good enough ng'olina reason being lwaki tomwagala kituufu naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulira linda kiggweyo afumita ki afumita mboobo kati akakodyo kaakano mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG Inspector General of the Government IGG olwo yatunulira buli office yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board mu gavumenti ekola kasita IGG akolako lipo kiba kitegeeza owedde njala tukole ekintu kimu omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A up to Z naye ye kye yakola kaabalonda abateekewo newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda abateekewo naye mwe kyemulina okukola buvunaanyizibwa bwomwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mugikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza ffe alwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro nedda oli mulekabire mu ofisi ye gwotwala obuvunaanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulooleza si yakuteramu sente gwenda okwekalakasa si yakukiriza ogwenda okukalakasa no buli muntu kola ekikyo oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts find omuno gwononye information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetuti nkimanyi nti abatukulemberamu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso nakutwala Uganda maaso nabukulembeze mutumye abakulembeze kubanga essaawa zino lwe twogerera
Eri abaganda bati Kyagulanyi Ssentamu mukyamu nga nabo gye bali bongo bogambwe botyo. Eri abagamba nti mutuufu nawe gye bali baga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu leto obujuzi obulaga nti mukyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mukyamu yes ayinza okuba mukyamu ne tutandika okukola kye tuyita okuleeta likodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze omugiwa omuntu era gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa tulwanyisa mu 7 tulime kulwanyisa ffe kennyini niwankubadde nyinza okuba gwe baloze simwagala nga muwanyi nti munyampi but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize netekingibwa naye before nga tonnakola byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga bakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowing abakulembeze biki bakola tufollowing ffe kye twagala kubanga batunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga bakulembeze ayinza okuba alina personal interests ze tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunaanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolinda mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwetulaga kati conflicts within earth or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe watifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutwitinga mutya abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga musobola bawuliza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kyembagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwe zikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki batugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with someone who's criticizes you omugambo why ongamba bot ne bot naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwenooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kye tulwanyisa dictator atayagala kuwulira kanama bakulembeze batulonde bba temwagala kuwulira message eva mu bantu bamukulembera kiba kitegeeza tino tugenda genda ngenda kuwera mwenna bakulembeza bano mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeza ngenda kumala wiki nga tatadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asaddemu ssente omukulembeze banza okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulira muleka abantu bano exercise rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo gikyaleero fera bali mu diaspora tukwatagane naye abakulembeze mwetereze bwe tuba twagala change muveemu amakoona buli alimu amakoona nga goli nti bakwogerako nti olimu amakoona n'olya ng'onyiize teeka entebe yaffe wansi abaagala okukulembera we bali nkiddamu gwe omukulembeze gwe bagala nti olimu amakoona ne bakyogerako emirundi gisukkamu 2 n'omeera akakazi oba akatima ku musajja nga toyagala kuliza bye bakugamba toli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsi engunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda the moment they criticize you with the evidence you have to step down nkiddamu the moment omukulembeze bakukoonako nti oli ABCD gwe n'ogaana okuvaayo kiralifayingako yo issue kitegeeza you have to step down kyekitulwanyisa tetulwanyisa kubeera mu dictatorship ndala ng'omukulembeze the moment bakucriticizingako you have to step aside omuntu omu nakucriticizingako 2 3 4 5 community n'ogaa nti ate gw'okyakulembera oba okulembera ki no
bobanga evudde abantu bakriticizing atali mu 235 we checking into why bagambi kino kigenda maaso tujja kusobola okuwanga nabo tawanga ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula ngo tukola ki bwe tubyagala so no kye kintu kinjizo bagamba olwalero then tugende ku video eyatulese ndowooza njira tandika ne video olwalero mbotongole kansubire nti mukulu Dick Orumu atuuse Adolf Mwesigye atuuse Tom Butime Frank tumwebaze Kajiji atuuse Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuuse kuno ku filimu ne Yoseri Tibahabalo tabasula mutano wakalekezi si yaleta mzezede atuuse kati noza tandise bwenti kanso kepse kino then ndio kenze ku information entufu tutandise bwenti Monsije tulimu ejjudde bizibu naye bizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera yala soka bategeze mu politics awangula atola buli kimu kekisoke kyokubiri mu politics omuntu akuba endobo ennyo ebiseera bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game kati kintu kigenda maaso ku media otogere sawa zino yo sente bahabro tabasema mutano wakale jinsete tamzezede sanga bisibe asasude sente bitirivu nnyo okone dobo akono na erinya ya Robert Kyagulanyi Center mu okone kibina cha national platform we ne people power era zino sente azitadde mu ku blackmailing propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasude TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV and radio stations nga bono ya erinya ya national platform erinya Robert Kyagulanyi Center mu na buli kimu kyonna ekigenda maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa naye gwe ebintu bino obitegera muki era obijja muki ng'omuntu ali eyo kinjagala kusooka otegera ensi gye tulimu abategera bya bufuzi nti the moment kasitobeera ng'otidde okwata kinga okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu tutandika tutya Yoseri asasudde sente nyingi nnyo n'akuliyetinga TV kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube ne Facebook ne bitimagano gyonna kuliko Okedde TV and your new vision bobo osobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy kuliko Urban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM wepo ne ba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonda erinnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka naye Robert ngamu manyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali ku social media abala beefula nga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda erinnya lya Kyagulanyi naye ng'ombuuza okonda erinnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofuna muki kubanga bogwe mulimu gwe basasuza abantu bano wammanga njala boogerako era bubaka buno mubatwalira kuliko omukulu eyava ebulaya nga alina nnusu bitaano n'ambeera n'ebirevu olwa stress mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule naye ekinava mu yebiraka ajja kitegeera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira anaakimanya ebigo byayogedde byonna saagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era saagala muwe bantu bano budde oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress n'emmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa obudde muleka ayogere buli kyayagala in fact Mr. President ne ba legal advisors bo bonna please don't take action temutaking action about this gentleman mumuleke kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola gwe mulimu gubaamuokera ku makyo otandika okulumba okuvuma okuteka mumuleke naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse naye tewali weri mukwatira kati bomba manyi omuntu gwomulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mba muwa relevance aba ayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigenda ye kenyini waatuuse agenda kwekuba ggolo ye kenyini nga yagyekubye so kati muleke yeekuba eggolo kuliko omuvubuka obayita Tamale Binodi Junior oyo neyo omukobbo mumuleke temuwa budde
muleka akere ku macha ayogere ajja kowa kuliko kitawe kennyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze okuva musebero yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala wene muleka njera muntu agingire muganda ngono muwobaka buno ono goba mukuru ono bamuyita penge njera muwobaka buno manyi kuno kuolewa jambo kutosaako abantu bangi bali bakugoberera mu programu zo zokolesa li political ngaba kwagalirayo nojja n'okola amanyanga mangi nnyo era n'olumba lulwa Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakoleka nova noga nti ate kati okomyewo ne weetonda which is okay naye mu kwetonda kwati noddayo n'okulyamu ensobi ffe tukimanyi nti hamu ye controlawo n'abantu abala which is okay kubanga buli muntu ayagala muwogo naye njala kubuuza essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu abamala lwa Kyagulanyi Ssentamu okolera ani okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba oleese nga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza olina gw'okolera kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde naye njala kuga ekigambo kimu ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaana aba olina okwogera esayidi emu nti either mpagira oba siwagira naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliza buli kibaagala kyonna kitegeeza oliko ekizibu tomanyi kikituufu ky'oli naawe tukimanyi bulungi nnyo naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba tetwagala kuwa budde naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project do it directly dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe abantu babaddeko ejjo ku video yo nabalabye kubaze mmanyi bonna mbamanyi sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakiyita nakivaako naye mbamanyi kubanga naadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi naye njala kusaba ekigambo kimu kola sayidi emu nti owagira oba towagira dani okuleeta abantu abamala Robert Kyagulanyi kuba buli lwoleeta omuntu abamala Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga toweefula nti okola nti omuwagira ekyo kikyamu gwe nkusaba ekintu kimu sikulungi siyombe naawe kola sayidi emu ensi emanye nti nyimiridde wano dani okubeera matanka nenge empale za Museveni nkiddamu vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti kubanga oba wagira gavumenti you have to defend government to attack all its opposition bw'oba wagira Kyagulanyi then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu dani okwebuzaabuza ng'afukaana aba tugenze ku Frank Gashumba oyo mumanyi bulungi basajja mevule mbamanyi bulungi nnyo abo njagadde bayisambo isa muleke mutegere bulungi nnyo kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ki ekituuse mu Uganda era nekigenda maaso mu Uganda olw'ensonga temata basinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri naye njala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga tebigenda maaso bingi nnyo tutandise tutya njala muliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo muleke mutegere ekituufu kiri nti mutegere tutandise bwe tutya mukera ku macha ne bulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala which is okay kubanga basasula ne waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe kati nga ye current CEO wa Galaxy FM yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba tiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakosa propaganda ne blackmail which is okay ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okufoominga platform zonna ezigolwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyo akikoze bulungi nnyo njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo kambisome kuba naye nkimanyi ayinza okugantawuliza luzungu that man called Innocent Ahebwa the CEO of Galaxy FM was given task of building a team to destroy Bobi Wine and Nope. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu kuzimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yaweebwa yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wana license yaabwe era okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono
ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanya ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya NUP n'ekya National Unity Platform. He was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobi Wine. No, yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Muno soka webuuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala akiikirira Makindi bamugoba batya y'omu ku baagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the innocent Nahebwa, but Pius was also close to Bobi Wine and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gwe bayitanga Pius n'ono mukulu Innocent Ahebwa. Naye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkira eno wansi. In the meeting with Muhoozi, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba nti mu lukuŋŋaana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo Nayebwa wakati we ne Muhoozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali bakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono Nahebwa atwale radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenna abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteekamu shareholder mu business yo, kubanga abasinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjala owa Ntebe Road. Omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa, era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole, Iggy, Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ETC. Bakugambye nti Galaxy FM ne TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagana ne government abasinga obungi nga Banyarwanda omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the program will be called Struggle ya Kiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja nga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Kiwani, nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobi Wine and NUP. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas, Godfather, Tambale Mirundi Jr., Simon Muyanga Lutoya, Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobi Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika kugenda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi, ngera kubeerako ne ono yeeyita Sitaani, taata wa Sitaani muyita Godfather, noono mutabani wa Tambale Mirundi, Simon Muyanga Lutaaya eyayika Windows, basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwalira okuba nti kirunanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Bebe Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi 6 egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool, oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Babi
who they are called traitors for marrying a Muganda. Ulira bulungi nnyo bagambye nti bajja kuteekawo ne program ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekimukyala mu Babi yakola ensobi okuwasa omukyala Omuganda. Kati awo we mbagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi. Kati wano we wali okulena okukomba essowaani. Kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu. Nabagamba ngenda tandika program namwatulira. Program namwatulira ngenda nagirowozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja. It's like I knew that something is coming. Kati muteekewo kano ka Galaxy TV. Nja kugula program namwatulira nga bwe nja kuyita ne ba ex bammwe be mwafera be mwabba eri mukera kwogera ng'olwegulo ntusiimulawo ekyo bayita namwatulira. Nja kuteekawo open line nga buli muntu akuba essimu alina information ekwata ku buli TV presenter nga tugenda baayo one by one tit for tat. Nkiddamu tit for what? For tat. Mwagala kugula lutalo bya obufuzi waliwo ensinga okutegeera. Njira okubaza abasomesa mwenda abasomesa politics ne history. Ndoza results muziraba. Era tamanyi bya bufuzi ku social media kuno nkusekeredde. Tojja kumalako naffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, that division. Bino tubimanyi bulungi nnyo. Kati wano omujja okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaaga tubalinze mbagambye bano nateekawo namwatu nga maninga ningamba nti bino bigenda kujja. Kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kababuulire. Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged yawo against Obote's regime ya kulonde mundu agenda natta millions of people in Luweero. Naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. Waliwo level egenda okutuuka nga tebakyabuuza. Kati gwali agamba basaba abana bano tebavuma, no, they are just romancing you, but the time is going to reach nga romance is over, nga it's time for action. Bajja bavuma babone receipt. Nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kuwemula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke. Naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kuno kugulwa abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye. Kati wano mbalabula mwenna mugende mpola omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muliko ground gye muliko eri abaana abakoowu. Ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira. Kati omukulu ono bamugambye ajja ayogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwala Caritas Michael kibikola kyali mu America. Agusima wulire. Agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Babi and Bobby. Agutega ngawulire ndo tubimanyi. Munsi y'omufuzi omusajja kube kuli gwe gubakubye kuli either olulidde obali akudde ngekulivuga yagane omusajja bamusine Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu makuli yagabuuka dda. Kati okujjako bano ba supporters ne ba followers bagati omusajja ngakubye no ezemboozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu. Kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya n'ennusu bitaano emboozi gy'onyumya oli omukyala Muganda wadde omulaba ng'omukyala Muganda ezemboozi z'amalwa yayagala nga amumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala. Abakazi mitwalo na mitwalo begomba Robert Kyagulanyi Ssentamu okufunamu justice 30 minutes with him. Naye abadde clean enough to this extent. Kati gw'osubira nti story ezo zino enfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki? Tolina maanyi ga kisajja kyekisooka. Ate ng'omusajja eno banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs oba tokola olina kwogera ng'ekyalala ekiweddemu olufungo. That's how you behave right now, because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu muntu, but wembwanga wansi tewa functioning kiba kitegeeza upstairs mie olina kwogera nga kyalala ne kitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga. If you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola, but downstairs banga wali empty tewali kikola.
eno Windows zibera nfu dyensonga lwaki njala kugati ekishwa yogedde babbi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala muganda lwakumanti ali mu lunya lwanko tusobola mujjawo gwolina bwewanyiiziza ne si babbi si Kyagulanyi wanyiiziza ba followers si Robert Kyagulanyi Sentamu si babbi no babbi akimanyi huizi babbi okuba magerere nga aline Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kulwaki n'omukwako mu kifuba kati kyovula nabagamba lumba ekintu ky'omanyi nti ogenda kimanaging you can't manage Robert Kyagulanyi Sentamu ne babbi. Reason being yawasa omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati babbe manyi kyalimu kati gomune gwatuddawo ne bagamba katwala mbiza ile eno mbwa alina omukazi gwayagala agusima wulire bw'ogatta batule n'ekikondo nga tebikola emotoka tesobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana Windows talina kati walumiza ba followers so si Bobby oba babbi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali tebalina buzibu kati munnange ffe tugenda kolagana bantu nga mugoli monovo n'ogerero tebina kye bigenda kola okitegedde ffe ekikulu tukimanyi nti mwateekebwa kwasama kuva ku makya paka lwaggulu nga musasulwa okudivertinga n'oku blackmailing ebyo tebikyalya Bobby Wine tebikyalya babbi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married bagina abaana marriage yabwe ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world gwosobola okuba president nga ali akumanyi tosasula musolo tulina akaana kapama mutoyi tosasula pampa tosasula rent n'amafuta bagulire kiki n'omukazi gwalina ne bamutwala kati gugamba tuna kyosobola kati kugeka kasitoma nga downstairs tewakola kitegeza upstairs wagenda kubonaabona that's why nti kati obonaabona you suffer you come to very early in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abantu bagala bakuuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya Lwogenda mu muntu amantu wali mu toilet kati kyekyo munansonyi wawundise obuyisi njala bwa information egenda maaso awo nvuddewo njagadde bategeeza ba bloggers abasasuddwa buli kimu ne TV zigenda maaso tulibuke tugenda ku information eyandese awo mpitidde obuyitizi banaye munansonyi wa Katonda awo alright kati ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo Abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi abaganda nti ekitali kitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo kitya bulijjo tubagamba mulooza tusaaga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yeekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga mulooza tusaaga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanyi ebizibu bye n'agula kaabuyonjo atambula nayo kaabuyonjo gy'atambula nayo kwewala bizibu Salva Kiir byalimu naye nga ate ono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga ekifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasibadde ebintuntu atambula n'ebintu ebimusibe mu magulu mbira bulungi nnyo uyo bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezi ogundi tube zalina mu magulu muzira bulungi nnyo kati noza Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi gwano yagula toilet gyatambula nayo tu ne bamuwayalinga kati akali enkoko bwekeekyanga ye bamuwayalinga dambira be byabera nabyo tomoza nti babitambi byakuseka no si byakuseka akali enkoko bwekeekyanga zizo bamuwayalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wamanga video mwajire yatamze naganye gipostinga ne kanji bazanyire ko wano mulanga omusajja yefukido omusajja omukulu kati those are the effects okubanti omusajja omukulu ku myaka jaile president ali ku parade ali bakubalumba lwagubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetu sabasajja tabacha mayinti bwoweze myaka nsambo ino okuwumula mukitegedde bulungi so omusajja omukulu ali ku parade ani yetundako nga afuse Windows ziyise software kitegeeza aweddeko buli omu n'amutundiraga kikino kati ne Museveni
ono ye amanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga kechanze omukojo okagulwa mu zindo tubes bamasiba magulu zamachira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngate mbuto wali ogalina awo sigenda kulwawo kanjaragira ku information eyandese kubanga information na nyingi. All right, kati ndoza nsoke wana chiwala chinji eno bansoke mbo information. Okay, nabagamba nachiwala chinji mwena nabagamba nachiwala chinji omu kubafera bali mu government nabagamba ali ku kisawe Entebbe ya controllinga ebintu ebimu kati sawa zino aina office ku kisawe Entebbe agita the office of the president, a coordination office. Nembagamba nabagamba ndibangwira ko buyino information bawera ko buyino omwami omukyalo ono kati yavunanyizibwa ku butawayo book na kibagamba gamuloza asaga mugenda chulya mu video jingeno bazanyira naye nga office no mateka teriyo ne yero book bano seze bagamba basasuza mitwalo esatu no yero book in fact abantu bagigula mitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze nga ki nga ntono nga sente ntono mwoza mitwalo esatu muri baya ene office ya nacho wala ku kisawe Entebbe yeyo nenga mateka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisawe Entebbe abonyabonyaba na Uganda ne bu yero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisawe Entebbe byo mbaganzo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afulume eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4.5 n'okutuuka ku mitwalo 6. Omuntu amala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwamu sinjiza kuno 6. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 n'akakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings 6. Okuze vaccination otadeko storage because limeddaga tosobola purchasinga mu facility tosobola kuba bantu bonna mulundi gumu olina distowalinga otaddeko abakozi so etugamba nti bw'oba ogitunze emitwalo 4.5 oba mitwalo 6 maximum it is okay. Ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti ajja sobola okujja mu private n'afuna empisa emitwalo 6 maximum naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakusaginga emitwalo 2 senakasasula miliyoni 3 mu myezi 4 miliyoni 3 tokens. Awo saagala kulwawo nnyo ku obudde nna butono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwaliko ne department gyalimu tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi mu yellow book vaccination ku kisawe Entebbe tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati yomu bali mu ministry mwene coordinating air vaccine tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvuddewo sigenda kulwawo kati kanyere ku kyande si bulungi nnyo tutandike video. Alright. Tutandise bwe tuti atakulaba akunyooma naye munnange olugero lutuukira bwe tuti njera kubaza Bannayuganda bwenda bali ku social media abali mu diaspora bali bambitemu ggwa mu maanyi manya bamuweddemu amaanyi naye kansoke mbwe ka message kano omuzungu ayina enkula yeegamba nti totta kibe nga tonna kikenenya ndusu atya ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyamu bwa Museveni nti mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu olw'ensonga tebakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power, but in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long,
Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda, but provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagala mugwe manyi. Kubanga mwe musajja agenze Bungereza, nave Bungereza no, bamumanyi, they have the omuzungu alina kye tuyita interest. Kati China interest zibagala. Kati nze njala soka obaga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigula ogi kyawunya ne bagamba nti tulina obuzibu, we fail to understand who are we. Tulemeddwa okumanya kye twagala. Kati obanga tonnatta kibe tosooka kikenenya anduso. Omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi. Remember, Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli. Baba wenguzi ya milioni emu. Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa. Ila bagatasobola kunya mu America naye America n'abazungu basajja bagezi. They can invite you no janga bagabo wali mukutana kati bamuyise namwe baba testing kinga musobola kukola ki wakaluda amaso kati is there for some reasons mujazi tegera later on naye New Vision bukedde bagenda kutandika kuwandika story simanyi yagenze wano simanyi yasinkaje bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo tumukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu bintu ngizezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya andusu bamala ne bakole buli kimu kino bakimala kati nyina bategeza omusango gye guli ogwa milioni ya dola wafuna emitwalo atane Sam Kutesa afuna emitwalo omukyane yali mukomera muongeze misango gye giri ne buli kimu bakimanyi bakyayina kibayina bagala mutuusa boleka bamufune so sagala mugeta amaanyi gabawedde muno mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kitya Museveni yali atambula nga gavumenti zimuwa convoy ngere mwala benti bamukimye ku kisawe mu America kati soko mpulirize bulungi nnyo wano munango mukulu ono ng'alinnya ng'agenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kangi akimanyi nti abantu beyattira abaabwe n'abamajja bali majje gakaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa komukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutukakole muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muwulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebise ebyemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport ne ekisawe ekirala abantu bakulu kibagwako naye ku bise bino ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono ke yaguddeko nga okuba mu Bungereza so bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kano kasaawe kabwa nanyini it's a private airfield ndi kabwa nanyini olw'ensonga tiyadde imanyi nti bw'anaava ku bise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no person atambulanga bana abayimbi bagwa ku kirema kimane Benz kati byatuse kasaka na Carlton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gobayita Nathan William Mutenza yono ono Nathan William Mutenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Mutenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business obiki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kuba ingira majiga Museveni nga kadogo abantu b'Ebingereza nzemba bulyo musajja oli banga alinde muganyo okutegeera kati omwami ono bw'amala omukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza noza mulaka group kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ng'ali ne ka group kawe abayindi kanduza mutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mu bwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawe kano Kaluton kana kasaawe nyiniko era ng'ono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed ye kitawo omugenzi Dodi El-Fayed eyali
eyali boyfriend w'omugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje k'emmotoka mu ggwanga ly'Obufalansa so akasawe kano nannyiniko ye El Fayed kitaawe w'omugenzi Dodi El Fayed eyafiira mu kabenje e-Bufalansa n'omugenzi Princess Diana of Wales bebafiira mu kanyonyi kano so kati former rebel Kadogo Nathan William Mutenza yakimye omwami mu motoka ngera abamuli Stevens ke kabinja k'abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza Museveni era ntegezeddwako nti sente eziddukanya government ya Museveni kati currently ezitayitana mu National Treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuyita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kiki bayita ki sente mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula k'ekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abaddukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja k'abayindi abafinancinga sente Museveni indirect nga Mutenza n'amafia abali mu nsi ezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono omusajja Mutenza mugagga nnyo ayina ebintu bingi nnyo Uganda story nagiba wadde mu video enkadde kubanga ne ufuna obutuze bwa Bungereza ayina omukyala gwe mujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze na watuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako ne motoka ezimukola ezimwerekera ono yazzenga mu yayo bwati nayingire Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze na sinkana abayindi be bifane mwabirabye olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic HK chawaggulu era singa wabadde omuntu yena asobola okujja Museveni mudde yali asobola omujjira Bungereza nga talina bugisimu fungize kubanga official yategedde nti abantu bamukowa kye kyamuyingiza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambulanga yiyagala ayina lidika nga kati atambulanga komando nga yekwese agwa ku buso obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu diaspora dala Bungereza mwegendereze nnyo omwami Nathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nsi eyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nyumba zanyireka video kano nakabazanyira ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyinzo kuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda ku just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni ndoza kanzire eno bwenti ngejifuna mu galale muninde mu katono mulyoke mutegere kye tudiringa nacho wait a minute munde kana jala bazanyira video mukola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka no kafunye kabinja k'abayindi nane senta mu mwali wala senta mwapalala maso nente esale kubo oyo awuzise omutunga endiga etenda enkuba be bayindi abo mubalaba abayindi teeka akabinja k'abayindi baba abayindi mubalaba oyiye senta mwoli kati wewunye sokozeyo bongo for the first time in Ugandan history why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans and Indians among the tribes which are found in Uganda basing on the functions nabane funding Museveni indirectly yes lwaki bakwadde ne special day okudemonstrating bitundu bye is it outside zawa wali Kabila Country Club bakoze big functions mwakiranye nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga wakoingira India baga it's credible Indians only for Indians not for any other person from around the world yene nsonga ono bamusasula akize abayindi bafuke bana Uganda by all means kati zomutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukubye mbuyinza
nenga ebitongole bisinga byonna bino byamujjako ssente ebongeza nyumba yamuga nti simanya ayinayo seta kyalina seri nti ayinamu invisible hand yaba mafias abatambuza ebintu mu system nomutegedde bulungi nnyo kati ke kabinja kapto bakoze gathering line ne batambula bataddeko ebipande bali mu kuba bali bekarakasa amaanyi gye gava okitegedde bulungi nnyo kati awo sigenda kulwawo njala tugende ku information endala lindako okay ekyo nkibagambye katugenze ku information kati Mr. President Kasubenti ko olina abakulembeze bonna national platform njala bategeeza Bannayuganda mwenna wano Major Kasolo Olum Major General Kasolo Olum wa Major Dick Olum Kasolo njagala obere ku video yagambye bwati. My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Portal. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information, so they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukuru Dick Olum wano video wenjagala buli omwaji tegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukuru Adolf Mwesige Tombu Time Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeeza era tegeeze gwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura, and Rutete. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebazi, and Mahanga Kayanja, Uncle Tomohozi Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegatta ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambia nabagambe bijambia byonna Museveni yabirimu ne banne era mission izo nabazimanyi abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino kasoke mbaddiza kato
Museveni yategedde nti ali titali settled nga agende bwebwere yabadde alina okukozesa chance eno ng'akozesa abasajja bali ocreating a diversion nga Museveni bagamba nti buli muntu gwe batwalako ekitundu kye nga nupu ekitutte I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the NUP. Kati abantu bonna abatiddwa babadde basajja ba NUP era bawagizi ba NUP ba coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu bo lwambaza obbatta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesigye mwali Tom Butime Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja kati ono Meja Kasolo Olumu Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information, and in fact information najifuna kumala kwa nalisobola kujja ku exposing, and you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information najifuna kumala nesagala kunembaga sina budde nesijufulumya nga mission yeri yakwatanga abantu ba NUP era njera bategeza bana Uganda mwenda nti Museveni yategere ndi ngenda fulumwe nokusoko creatinga chetuyita war zone n'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creating ekitu nenga bakikoze kujjawo bantu ba NUP bonna abali mbitundu ebyo kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga nateekawo red block across all the highway ne intersection roads zizonna ezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what nagamba muzeewo red blocks wonna kubanga ya document oba demonstration oba akabinja k'abantu bonna bagenda okwekalakasa oba bagenda okuwamba red blocks zonto basobola ziyitako na implementing a red blocks why kubanga yabadde akitegere nti wasooka okubawo ekintu kyonna kisobola okujja yensobola ki bataddewo red blocks kati ebintu bino byonna babikola balowooza nti ffe tetutegera tulina buwongo naye tulina obuwongo so zonna ezaateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe kati bana basajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo so mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu please leka kubuza abaza bana Uganda ebitundu bino omuli Bunyangabo omuli Kyenjojo omuli Kamwenge omuli Kabalole Kasenda Karangura Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks byonna biri well plan to cleanse NUP era abantu bonna batiddwa tekuli muyekera wa ADF bonna bawagizi ba NUP nga basajja bonna bakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesigye, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga oyo Ankoani wa Moses Kanyarugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti NUP yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyenti buli mutina wagira NUP tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala NUP era ne bogenda lobuza ba boda bakubula bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba NUP kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo bintu bino byali biddusadusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga agataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Front by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda ya Uganda eya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensale zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja alumba ebitundu bye. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo. Nkyagenda maaso. Era ndera bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu. Ebitundu bigenda okulumbibwa basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri. Mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja.
olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform naye nga mbabuulidde abakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Aldroof Mwesigye, Tom Butimi, Frank Mwebaze, Kayanja Muhanga, Nono Diki Olumu, Major General eyavuddeyo n'ayogera ebibaga bonna bali mu mission eri bagimanyi bulungi nnyo olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye z'abaki z'amagye nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that spokesman, that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing Noob supporters across those regions because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people. And I'm here to expose them. Kanononga mvudde wo ngenda ku information endala tuyoka tugende kubanga obudde tulina butono nnyo olw'ensonga mmanyi mulina bingi nnyo ebyokukola. Kansule sina gyemba koze eki gyendeseeyo. Alright, ekirala saagala mugende ku diversion between Persis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Persis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Persis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system nti ayinza okuddira omuntu minister nga minister amanyikiddwa wabula n'ateekawo junior n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo Persis Namuganza ayina more powers and more say to the entire parliament. So olwo diversion gwe bakola sibe bagenda mu impeaching and no, Persis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Ekyo mukijje kunze bonna bajja powers wa muntu omu ne waliwo abeera n'ezisukkulumye. Persis Namuganza ayina more powers than Anita Amongi. So tebasobola mujjako, tebasobola mujjamu, bali mu diversion zaabwe. Ekisooka bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu mukitegeera bulungi nnyo. So they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality, buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegeera buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okole kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating a chaos mu parliament mbere ku kintu parliament yomba ne biko mujukire parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso, buli akimu yenna ayina nakufa mu fi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Persis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mukola diversion kuba buli mwayagala kulaga ko mu ndenti ayinamu ne Persis wa maanyi nnyo. Mumulabula bine wa maanyi nnyo, ina mangi nnyo. Ebaga sima balina buzibu ki bwabasajja sima kibi no. Bagala kuna bagamba ddanti ono omusajja omunyalwanda ono yabba masanyalaze yeyita deputy speaker yebiye speaker ono mukyala Magogo tasiye speaker kino kifaananyi era wenda mulaba nti sana bajja muli awo over ate bajja muli awo esawa yonna. Kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusala mu kirweko ekirala mwenna bannayuganda njala mumpulirize bulungi wano wetulaga World Cup abanyumidde nnyo munyumiddwa bulungi nnyo era mulabira bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. Wetwogere SARS ne Uganda qualifying ogenda kuzanya mu CHAN zempake zanyiwa abaana abazanyira waka nga tebazanya professional. Naye wetwogera team nategezeddwa nti egenda kugibwamu kubanga of lack of cash teyina sente. But remember Magogo ibalwanyisa mulindwa bamulwanyisa ne bamujjawo kwa mulindwa yali asobola okukwata sente zimulindwa teyali corrupt nnyo to the extent of Magogo. Naye soka webu timu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente mukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we esigadde azimu azigulemu ebizigo n'endala nnyingi nnyo. So such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FUFA kyekisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusa tulina abantu ababbi abalogo
nga tebakiriza mpira ekyokusatu tulina abantu abatali qualified kubera mu offices nga yija isitanye kubanga amanyo gwogerera no gutegera nenga tasobola gumanaging kati kye kiri mu fufa bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni zibina n'ogula bamuruka n'ojuwa mukazi sigana ozimwazi bulemo bizigo ye yeruse nga ate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi n'osula Uganda ekoli qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fudde lya kuzanjiramu wana mwago Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja obu omugenzi ne mutako pressure nafa otona yayina ebizibu management it's okay ne buli muntu yenagezeko agezezzaako ku development nga talent ya football mu Uganda umusudde wansi bemba temwavuwaziza mumuloga bemba temuloza umusettinga na buli kimu kikoze kati as you speak right now magogo wadde sereze eggwanga n'ozigula mu regular vaya mukazi wo kuboyagala mu oje ekiwojjolo esigala n'ozigula mu bizigo kati timba genda jijje otegenda mu cyane ani abafiirwa ekisawo kye Nambole kati mukera ku machane muloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne Kenya mwina ki mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa ate nga nakyo gibujja ko wanata kifudde ko bajja disqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzindwa mumenyewo kubanga olede omusajja ali musimanyi manager Sewanyana siwe Sewanyana yani simubbi mulwadde bamo kwase kisaawe ngale basiba no bakyaliwo mukwase kisaawe nga kiramu kale kisaawe kiringa toilet y'enkoma njala kubuuza emikolo emipira gibade gisabwa mu ola longo sente zibade ziba muziraga lode sesaba kwefandinga kati basabye budget eyokudabiza kisaawe ngezimbe bisebira bibiri kati mbagati obu magogo tasobola kubana konde miga kintu ekyo wadde kubuuza national team banga tayina kisaawe national team banga tayina kisaawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu kyovola ntoma ino kufa magogo ino kufa na mpira gwa Uganda okutuka ku level daga magogo ino kufa oba ofudde bakubye sasi oba kutomedde oba kuloza magogo ino kufa Uganda okutuka we ino kutuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira team esimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana basaba international transfer certificate mujimumba ngwamwe bulijjo mwebuuza waki Uganda tayina ba pro ku international level ku team zennene because abasajja bayina ennogu omwana avaano n'agenda ave Kampala nga basambye tournament team ne zimwagala n'atuuka esimbwa ne zimuma international transfer certificate ezo zola bezimagogo nga baagala sente omwana bwayita mu n'asamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye nwankubadde affe empisa z'abana Uganda size ziri awo ennungi naye ng'ekisinza okulemesa abana Uganda omupiira fufa yennyini abakulembeze ba fufa obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne Mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muza tetwagala kwogera national team batalina kisawo sobola ku trainingira tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba World Cup it is impossible nga tukyana bano bamagugu ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka ku yawuloze ate kati weeyaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina Bannayuganda abasobola okuteekawo ttiimu bbiri ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basamba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali mu professional than the manager siga manager w'omupiira than the manager ali mu fufa nga ali mu professional nga wanajja nagamba Mr. Magogo mulimu guteekeddwa kukola boti Magogo sigwa ntegeerera I'm the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula eki kati abaana bangi bali bagazisobola kusambira Uganda kuba management nfu management nfu tuina timu bbiri ezisobola okujja nezisamba mu World Cup neziqualifying netwala nekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa tuina abaana bali ebungereza abali mu Europe nga bali mu timu z'amaanyi niwakuwaliza okubaze mu first division of second division nga bali manyi balina professional skills ne bajja kujja basange Magogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where is the national pitch oba the national stadium for the national team
Magagena tunanga mbya tunode mukale gagena kubera bwo. Ukitegera? Nenga kyamubuuza eri gyabira national team ine kisaawe. National team ine kisaawe ne waffe tetulina. Recently abaana ba netball bagenda basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu. Bamale mu fecha akusatu. Bakazi batu bali yabanja sereza za myaka obena ndakati nabo basiranira eyo. Nenga bali presentinga gwanga. National League nayo yafa buli kimu kyafa. Abana banje balina tane bafudde. Kati ye yensi gitulumuza tutina kitugenda kola. Nga tulina magogo tulina abasajja abali okufufa ababbi obubbi. Nga taniza abana zibafiridde. Mumu kuba masimu kirabu nne mulimesa abana. Abana bagala international transfer certificate ne recommendation kumafuwa temuziba mwagala sente. Omwana agenda kwagala DNC. Agenda kwagala DNC ye. Ni abana bali obudde bugenze sigeze da kikata. Awo vudde buli omwajja kwetigira kyenjogedde mu kijjemo makulu. Wekinyiziza setonda kubanga kyembanjogedde kituufu. Nginze konsonga endala esembayo. Eno njagala bere kusho nyo buli mwajja olize bulungi nnyo. Buli munna Uganda yenna woli obuyinza buli mu ngalo zo. Nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga nze abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambuulira omuzungu yaani nange ne musoma kati ffenna bannayuganda abaagala change. We should not put trust in those people. No, omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu. Ayawukana ssaawa muti 2 naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures. Bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe. Essaawa zino Yoseri ali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganya okusituka. N'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganya okukyuka. Nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okujja n'abagamba bannange ensanyusa obbala nali nabalinde dda naye nga saaza tasobola kibagamba nti mukikole asirisa. That's when we Africans we are suffering. Reason being, as we speak right now, previously last year in a conference ne all African leaders ne batula ne bateesa. What are they bali discussing ati? Nabamala. China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa. Bali bateesa ki? Ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde. The same people, the same continent. Everyone who wished to pass his business, he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo. Kati fe botubanga tumanyi tuwagala continent ya fenesi ya fe Uganda. We should focus into winza buli mu fe tuwekolere ekintu kino. Muzungu ajja tusangayo, ajja tugoberera. Nebwe tunaatuula ngamanyi tunakisobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators. Tovula benseze situsene zekalakasa. Then after muzungu azega seko nebwe tunaatuula obutuuzi nga tulina kitugenda kukola. Nebwe tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukolera kubanga amanyi obuyinza ye buli kaseera bera ne interest ajja gwagenda naye. Omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja asola mu linda for 30 minutes nenga gwatudde omo obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga otudde mu taxi agenda gwafuma nze no kugagali mu kumba nyoko kola kimu mu vamu na bala bajja kulya kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwa atudde mu nda kati gwa ayagala obuyinza wekole mu omulimu ngo obudde bukyali omuzungu ajja kusanga. Tulina muzungu tana kyagenda kukolera gwe ne bonoga kati wami Museveni sazi omuzungu yagenda soka kumbeza banange twaito abalinda ddamu tukolere kitu neka tana kyasobola ku era muyise n'agenda katambaga. Don't put your trust in those people. Power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa, but when you keep quiet that you wait for them to do that work for you, a big no. Musituke tana kyagenda bayamba ekyo kibabuulira musituke yayagala nnyo ebintu ebyononese yenajja n'ayingira mu bintu ebyononese naye munda mugenda kozesa diplomacy
mbabuuza kati Abafirika bali ne Russia ne batula n'abasubiza ensiri gwe baga webale nnyo China ne bayita ne batula bonna ne bagamba webale nnyo nona abayise bonna batutte enkala twatwala muntu w'omufirika wale uliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar mu conference. Have you ever heard that those big nations that have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is simple mathematics. Have you ever heard? Asian countries kubanga bamanyi neffe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo kotegeere. Bana Uganda musituke temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga. Omuzungu alinga aswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulira. Omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja. Nkiddamu banda Uganda musituke muddiza obuyinza bwammwe. Bomutasituke temusuubira nti bagenda bayambako. Muzungu nswere wali ekiwunya wejja. Gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale katugamba oli mukatale ko wino salafene. Enswere yinza n'okuveeruzira ku beach nejja mpaka katwe mu wino enonya ffene w'omusalidde wego bayita omuzungu. Naye batamusaze tejja kujja. Omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya agenda bayamba ki? Era agenda gamba oli ayagala ofira mu ntebe kikyotuwa nti akatinze amafuta gonna nga bawadde. Gorodi ekala moja muje musime mwagala genda kongwe muje mugende kongo mwite wano musimeze ngenda bo abasirikare ne protection mugende mwagala ki mzinge kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Jasobola kuwa buli China asobola kubanga asigala mbuyinza. Museveni bakimanyi nti yakata million ezero musanvu mu across East Africa, but they have nothing to do to him kubanga he's providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we're going to do this. Take Mabuli do muzungu nswera ewali ekiwunya wejja. Ne bwebanga osalide fere mu wino. Esobola kuveeruzira ng'ejjeno nyakawoka ffene. Kyembagambi musituke. Ennaku musajja akyaliyo. Nyingi nnyo zakyaliyo naye omukyalizo gimalayo. Banaye mukaba 13 mpeera mayi mugenda Saudi mugenda Qatar kula mpira gwa sagwa gwa France ne Morocco mukaba 10 era njagaliza Africa buli kimu kitembu bulungi tujja sekano na corona olungi mweraba.